Omuyimbi Patrick Mulwana oluusi yeeyita Alien Skin leero ye mwennyini ndowooza pressure ebadde ekwiye. Mu mawulire ge tulinawo Alien Skin police ya Uganda ekakasizza ono bamulina finally amaze okubanga oboolyawo yereeta oluvannyuma lwa public pressure. Sooka oyongereyo video eno olw'ensonga nti ab'Embale babadde batandise okukumira ddala omuliro nga maaso ngenda okubanga mbakulaga nga bano batuuse ne kussa erigamba nti teri mwana wa Buganda nga muyimbi wa Uganda agenda kulinnya mu kitundu kyabwe oluvannyuma lwe bagamba nti omuyimbi wabanga ddala yali amabega wa kino ekikolwa eky'omuvuka ayitibwa Wilfred Namuwaya oba top dancer aliko police wetogera wano ali mubanga kola statement kati omwogezi wa police kasooka ayogera ebisingawo ensonga eno nnyingi nnyo abantu bakyayongera okubanga agyogerako era nga gwenkulitidde awo maaso ye mwami ayitibwa Godfather. Alien Skin leero ye mwennyini ndowooza pressure ebadde ekwiye nasalawo ye mwennyini ogenda neyeyanjula eri adumira abakeesi mu poliisi ba director wa crime intelligence nga amaze okweyanjula. Director wa crime intelligence nakwasa ba poliisi ya Katwe kati wenjogera ali poliisi Katwe nga bamugyako statement kukigambibwa kubanga twagala okumanya saidi ye alina kiki kyamanyi okufa kw'omugenzi Namuwaya Wilfred oluusi yeyita top dancer katali Katwe nga bamugyako statement. Tumaze okumugyako statement faye tujja giweereza omuwavu wa gavumenti atuwa amagezi. Alien baba mukutte oba tebamukutte eno fayiro tegenda muleka kyekimu tebabalimba ne mu bantu tasobola kudda n'abeera oli. This has marked the end and the downfall of Alien Skin. This has marked the end, the downfall of Alien Skin. Tasobola komawo n'addamu okubeera Alien. Atalindokera ku makyali bamusiba temukyewuunya nti bamusiba. Buli mafia boss yenna bamusiba. Buli mafia boss yenna asibwa. Vibes Cartel bamusiba. PDD bamusiba. Lil Wayne bamusiba. Jay-Z Nagagga bamusiba. Omwaka mulamba Jay-Z go bamusiba. Batupaka babasiba, ba 50 Cent babasiba, Barakeri babasiba. So okusiba omuntu bw'ojja mu butaalo ino kuba omwegendereza ennyo ebikunoonya iba bingi. Bw'ojja mu butaalo ino kuba omwegendereza ennyo kuba ebikunoonya iba bingi. Biba bingi ddala. Oyina okuba omwegendereza ennyo ng'ozze mu butaalo okulaba nga tebukunona. Abalaye baba bangi nga buli kamu bakagala bakafunemu omusango. Anena video nga ali nakuba omuntu anena video ani agamba nti bintu bya video temumanyi criminality bwebeera temumanyi misango bwe gibeera temuna kye mumanyi mutambula muzzabuza misango gye musanze buli musanga kyekiriwo ampa kyekiriwo bossman mafia kiri kitya ekidogo ekyankuba nkibonzeeko emyaka 2 kitundu miramba gye nyimbidde nga buli wenkisanga nkibongako kati ndaba kino kidogo nawe kati nkiropewa kinaku nkiropewa kinaku nesirikane anyway obireka nakisanga kinanyinyonyola kikye nali nkikoze koza yosa basanga mu bidogo tolina myadde olwata oli kukuba muyimbi njale kuluma okuba tomudi avuga beast obuzibu mulina mwe mugana ne mulowooza nti mwe mwekaba ina abayimbi be muliyako ne mbwerabira nti naffe tulina abatuliyako gojja lowooza mbu gwe omuyimbi we yekka gwe baliyako blood sanga omuntu nga wamunyiiza
So kati bakyali baffe tetubalinaako buzibu. Nete muswa tukuba. Temulowooza nti nze ndikagoma ssebo ggwe eddoogo nze oveyo nkube. Biri byonna mwali bikoze batabani mwandi bakube nali nguma. Nengamba ye ani yakubye nti gundi yakubye mwesootinge mwogere. Abo basajja baffe. Bwe kityo bwe kiba. Nti basajja baffe. N'oguma ne bakusiika era ne bakuwa akaveerako obumonde. N'ogenda nako n'oguma nako. Ne bakuwa endebe n'oguma n'ogenda nako. Ne bakuwa kiraataano n'oguma. Sajja bampadde ensawo ne ngamba n'ogwa neno kati oba nava ku nsawo bagenda kumpa katipa kalamba ako obumonde. N'abeera mulamu ne ngamba kanveeyo bakituuze we bali. Ne banankuba neno nenfuna ekizibu ne nvayo ne ngaba bakituuze. Nti bannaaye ekinkubizza side eno bweti side eno yentusizaako obuzibu. Bakituuze bajja gamba nedda ssebo. Guli musajja waabwe owaayiriza. Bakyali bange. Gubadde gususse. Osobola okunkolera buli kimu, osobola okumpa kaliya. Eyo nabibeebaza dda. Ne kati nakula. Nabibeebaza bimuli nabibawa badoogo. Segera mwana. Ebimuli nabibawa mbawanye. Busimanyi bebe tabereddewo aliyeni mbusimanye be mukolera abantu be naalemu ng'abayisa obubi aliyeni mwe mugendo tuwe emmere mwe mugendo tuwe emmere mwana kyo wafango ne yali akedde ku macha n'agamba muno jasi nkuwadde emitwalo 10 gulira abaana b'akawunga kyemwagala mbuno weba bakutaliyeni bamusibye mbu naffe tufe enjala mulekerawo okutumanyiira mmwe nze si mmwe mwandeeta mu fango nikyobola nze sirina ttiimu nze sirina gurupu za fango nize mbeeramu nze mpagira aliyeni na mutwe gwange wano baali banzise Scorpion Shaba yali anzise ku lwaliyeni nali nvuddeyo ne mbagamba nti no yankuba waliwo eyantwalako mu ddwaliro mbwamu abanja waliwo we najja wano ne mbagamba mbalaga ne medical form kye bankola ku lwaliyeni abo babimanyiko nti Scorpion yali anzise oba balabanga video nga anetondera mumanyi ekyaliwo mwe munnesonyiwe wemba nsirise mundeke temuntabula biringa bifuuti soja oba byawuba kiri ne kivayo ekisajja ekikulu ne kiyimirira mu kamera nange rasa tabeereddeewo aliyeni obadde oyagala mubeererewo ati bwe yamugjayo mu komera yamala bagamba mu kusooka nti nno nze agenda omugjayo we aliyeni se yavayo n'amwebaza ne tumanya nti alina ekyenjawulo kyakoze nga n'abaana bagagamiro bali sebo olaba baddakuze ne rama olaba baddakuze ne rama ne batandika otuguma mbuno tuli mu koleno mbutukolere enaalemu mbuno aliyeni tulinga abamuvuddemu bino ebyana bisiru nga n'ebyo nakozera ivo nga nyimiridde ku lwaliyeni bali omusajja bebekulu ali mu kutoba buli wamu alaba omusajja avudde atya mu mbizi alimu sebo gwe baliko gwe bavuma bebekulu akiveemu tulabe oba munaamalako n'egyo emimwa gyammwe ne mutankula entalo kwenaalemu ku bafuutu soja ku baani mukyali mu buzibu mwasama mulekeraawo nze saagala nze amazima nze omanyi lwaki siri mu gurupu za fangoni bw'oludde ku fangoni wali ondabyeko mu lwansonga namanya nti bano abaana balina akamanyiiro nze nyimirira tewali yatutuma kwagala aliyeni oba kolera aliyeni banaye tulina famire ezolabirira nga ffe abantu tulina obuvunaanyizibwa olaba n'ekitange yafa wendindya muli bisiru olaba n'omufu waafa ku lumbwe era bagamba muteekeyo obuugi mugoyeyo akawuka abantu Sister wange Jasi Sister wange Jasi bade nsaba tukakane Mulabeyo Justin nedda ekyo tekyetaagisa Justin buli kye tumanya tulina kyogera mu kamera Rama so mba tuvuma
Rama nsaba mumpulirizeeko ku katono. Ye babagambye information gye tumanya tulina gipostinga. Buli information gye tulina gisaayo. Buli information gye tuba tulina nzobwedda neewuba ku bebe okuva lunaku lwajjo mulemerako mubuyita bebe. Wabanga kituufu nga simukwate batubuli wawaali kubajjukira oli mutuuze kikakatako nga poliisi okumanya omutuuze wajjali bwanayi Munnayuganda. Atedde gwe poliisi tulipotinze.